Mwe basajja mmwe abasajja bano benjogerako, njogera ku basajja babiri n'omukyala njogera ku basajja abavuddeyo bali babiri naye nga ne bannaabwe we bali. Njogera ku Abedi Bwanika ne Mathias Mpuuga. Mugenda kuswala nze mbabuulira mwabadde mu kuziika ne musooka muwolesa obusiiwuufu bw'empisa. Mwembi babiri mwayolesezza obusiiwuufu bw'empisa. Okategedde? Kakati ne muswalira ku lumbe abasajja abakulu ab'ebitiibwa bahonalebo. Kakati essaawa zino muvudde mu kuziika n'ensonyi zammwe mugenze Masaka mutuuzizza abantu bammwe abatonotono mulangiridde. Kababuuzi, nze siri mugagga ne Abedi Bwanika bwodda mu Paalamenti jangu nkuwa emitwalo 10 okubabuulira amazima n'Mathias Mpuuga bwodda mu Paalamenti ng'olina ky'okiikirira kyonna. Jangu ngenda kuwa emitwalo 10 njirina gy'emitwalo aga 2 gye njo boonoonerako era nja bagulira akiri emitwalo 10 tegigula enkoko. Bwe mudda mu Paalamenti muli mu kweswaza bweswaza. Mathias Mpuuga wabba ssente ne bakusaba weetonde n'ogaana. Oyo Abedi Bwanika essente zaalidde mpitirivu nfuna bulungi kati alaba nga ssente bakwata wava ssente ze lwe lutalo lwateekawo. Okitegedde? Ate Abedi Bwanika mwatu okoze bulungi nnyo kati oli fuutu soja owa Mathias Mpuuga. Naye wadde oli fuutu soja wa Mathias Mpuuga si kibi, genda mu maaso naye mugenda kuswala. Abasajja abakulu abalina n'envi mu mutwe ne mutandika okulwanyisa omwana omuto ekisooka muto mu myaka ate muto mu byobufuzi. Mwe muli mumulwanyisa naye ng'ate ali mu balwanirira. Emyaka mingi gwa Abedi Bwanika gy'omaze mu byobufuzi bya wano nawe Mathias Mpuuga mwali mukoze ki? Ani abamanyi? Bwe mugenda mwaluwa waliwo abamanyi? Olaba n'erwengo gye mwabadde tebabamanyi, bamanyi muntu omu. Omuntu akuwangula ebweru n'akuwangulira ne wakola tola nti abakuwangudde.